Alright, ETV Uganda, what the XP is my name. Thank you so much for watching. Olunaku lwa leero tusinzidde mu bitundu by'Ezigoti. Era nga tuli eno tunoonyezaako mukulu ambassador wa Firebase. Ali wano alina amaka gazimba agali kwoleka. Bangi mugamba, bangi bazze bagamba Bobi Wine tagaba atalina kyavaako. Naye omukulu ono yenyumiriza nnyo mu Bobi Wine. Era amaka golabaawo nga bwe tukulagaawo ekifaananyi ekyo amakago ga ambassador wa Firebase. Era wano tugenda kubanga tumunoonyaako tumulaba wano ali ku mirimo bali mu kuba nnyumba ye plaster wano wabweru bali mu finishing naye tumulaba yeekwatiddemu. Tugenda kubanga tutambula naye mpola mpola ali ku kamera ye Morris Fresh Ice. Tugenda kubanga wano tutambula mpola mpola nga tubawo ekituufu ekiriwo. Omukulu wali wano omukulu wali wano tugenda kubanga twogerako naye mpola mpola tulabe embeera nga bwe mugiraba. Ambassador, kiki tukusanze oli mu kukola ogamba otya? Nebino wabisoma oba? Kekkereza nina okwekereza n'okwekwatiramu emirimu mu sirinda bakoze beyekwatire mu buli kimu nino kyekolera nga olaba Bobi naye buli kimu yezimbira oba osazeewo naye ate buli wobeera n'obusente kyolaba te sente etazimba nawe osobola obyekwatiramu n'ogamba kokole ki n'ogamba kankole ki kambyekwatire emirimu gigenda giti ngana nga wondaba webale kukola webale kuzimba mwana nebaza omusajja gwe bayita Bobi Wine wakabi nnyo nnyo yasinga abagamba tebamufunamu bebamanyi musajja yasa nawe n'okwebeereramu oba teweebeeredde mutali ajja kukola ki kali wano olaba ye ennyumba yasajja si bwe buno obuzigozigo omwanyi zaabala nyumba nene maka maka olaba era ombuuziza abakazi abaagala ennyumba yino weeri obanga oyina oli mutuufu nga tonoonya byanfuna onajja bba wakanamba kange. Okay, ambassador, soko tulambuze ku nyumba abantu basooke balabe ennyumba eno yenkanitya efaananitya tuyingiremu abantu bagirabe. Alright, alaba ETV Uganda tugoberere mpola mpola omukulu mulaba oluggi alright wano lino lyeddiiro. Okay. Lino ddiiro biki abagenyi be bajja batuula wano mu ddiiro kati wano wetuba tuli mu kulya eno dining ogirabye dining kati wano nga tugenda mu kisenge baganda ngenze ng'abavubuka abali amagezi gembawa n'emitwalo 10 n'emitwalo 2 osobola okukola teri sente ntono naye ate buli wetubeera obeera n'omuntu mufuneko ekyokuyiga sigamba mbadde n'omuntu abayimbi bangi bakaaba mbadde n'omuntu sina kyemufunye mukati nga olaba Buchamani so nagende wa Bobi nga Buchamani yasalawo ye vice eno olaba nga abba nnyama ku mizigo talina waasula ali awo bamugoba mu nnyumba obukunta babugoba kati nganze obujja kungoba ki maka gaagano baya omusajja Bobi Wine nkwebaza nnyo muganda wange bino byonna senga se omusajja tafukamire kanfukamire senga siggwe singa toli wano nina muganda wange Bobi yampa erinnya nampaja ngenda nkulaga ebisenga lena kulaga buli kisenga. Alright, ETV Uganda tulaba tugoberere tuline ambassador wa Firebase mukulu ajje wano mpola mpola. Okay, kati wano kyabagenyi kyabagenyi kino. Okay, oluva eri bayingira buyingizi omugenyi ate omukkiriza kuyingira eri yonna wangi kyabagenyi kino alina kujja wano kati nkyakulaga ate kino ki wano eno store. Okay, store ogirabye ya bintu kati eno ngatto zange nangoye eno luumu. Alright, eno batugambye luumu ngatto nangoye ogenda kuba na nnyingi nnyo bwezityo. Ate nkugambye nze bampita ambassador wa Firebase osanga omuyimbi nga wateeka engatto wasula obusepiki buli mu nju kati nze wano ngoye nangatto kyakulaga ongoye nangatto mwavu wakufa omwavu ayagalwa nnyina oli mwavu yakwagala nnyina kati luno olukuubo olukuubo olulabye kayigo
kagenda kuba kayigongo onabira mu nju sibino ebyokufuluma ate ofuluma wabbali. Okay. Kati kino kyekyango master bedroom. Omukyala yenna ali eyo ayagala akwegwanyiza oba akusobola omukyala agenda kubanga asula wano. Omukyala obanga oli eyo nze Ambassador sina mwana sina mukazi enamba yange njibawe gibawe bakubireko olondemu nondemu bakubi enamba gibawe ali wambuuza sina mukazi enamba eri 07 53 91 91 oba ofunye Ambassador for Base nate nsagala bakazi babbi oyagala abalinamu oba ebyokulinamu bya kidongo naawe omuntu olina kukola musajja olina kukola ate kala waliwo oyagala bakutteko mu kizigo ow'ekizigo tojja ab'ebizigo nayagalako omukazi nga yambadde ab'ebizigo teri mukazi alina kizigo nga yeeyerusa ekizigo nga ebifo byekyama byeru bibeera bya black butotawaana ne buno bugundigundi nala omukazi ng'oli mu kalayo oba muddugavu nze bampita Ambassador Fire Base si kyesiina naye Bobby kiki Bobby Wine mwabali eyo tino Bobby tolina kyomuvunye mbadde DJ Michael mugende muyimbe mukole ebye oba bajje mu people power y'abantu nawe oli people power people power teyina nanyiniyo kiri kisinde omanyi lwaki bananjagala omusajja Bobby Wine nkwagala muzeeyi nkwagala nnyo nze siri kuvaamu ndabye obusente olaba lulinali se papa yampaako sente tobimanyi naye alinga nali mwavu naye nsobola ozirya naye olaba saazirya naye ate kati ninamu nina kizibu ki nina wensula ennyumba naye bennemeredde gaga wakiri amaka era njiyingira kati kikimbanyi bannange kiki kyolaba abayimbi bawa ssente ne bakyuka basiru era babulya ne baddamu ati ne bawoloma bannange batuwente tetwafuna biki batubba kwenda okule wali ozisuubira kumanyoko Ambassador wa Fire Base webale kola alright alaba ETV Uganda tuli wa Ambassador wa Fire Base tuli eno zigoti omukulu yazimba eno yagula eka 4 n'azimba ali ku lusozi soko tubulire mukikola mutya Ambassador of Fire Base bwoba toli wa Bobby Wine toli mukuba masimu olina omulimu omulala gwokola nina mudala gwengoye natete ndi mudala gwengoye nina kati nina kwazina ali nayingiramu ebyokulima ngenda ninima n'amatooke nendeta ne balya matoko galimawa nina olusuku tolulabye tululaba olusuku lukwato olulabe okay olusuku lweruli walutandikira wano wali paka wali lweruli wali okay tolulaba tunaddayo ko n'amatooke oba temuli kati ati enkuba yakaggwayo nenima nentuna nengoye nebira nebane kamba gambi teri business mbi linnya kaze Ambassador wenatuuka erinnya lyakwa nogambye Fire Base yino ono Bobby Wine omulabye Bobby Wine ali musaayi zozo na tatu Fire Base olaba Fire Base kali mbeera nga nzaani kali Bobby mba mwagazaaki okitegeera mba mwagazaaki nze ngamba abavuka abali abayimbi mukole munoonye ssente tambule nga tugire eno muve ku byobwerere tino Museveni tabawadde Museveni abatakuwadde olina kukola ssente olina kweyingiza alemu abajja mu people power n'ogamba ogenda kweno kunoonya ssente biki olina kukola kola olina kukola teri sene wofuna emitwalo 2 gaba mangi osobola okugakola kaze ennyumba ezatandika eno wenfune 10 wenfune emitwalo 2 nga nteekako nange nga nenyigiramu nga nange nezimbira kalema njagala ki mba nange nezimbira abubaka kibwowo abayimbi abali eyo n'abavubuka abatayagala kukola abalowooza nti bajja kubawa bowi mana abavubuka abalowooleza mbikazi ebizeeyi biba birwadde ojja kijja kukozesa kikulekewo ng'olumbe lukulumye kikuleke mu kazigo abavuka bali engolowooza tino njagenda mwenale mufune sente genda okole sente eyo kukuwa obwe tosobola gula wadde kataka ogirya kivubi ebirungi biri mu maaso gwe tojja kuwa busente babukuwadde obusente ojja buli enkya naye ate ojja sigala ng'obonaabona n'osobola okukola n'ofuna kazi wano nfune 10 nenfuna 2 nentayize eno nenfuna nenjuwayo bloka mpola mpola kwata zogambye wano Bobby Wine nga Bobby Wine yampa erinnya nemmala zeno ndabye sente teri mukubi wa simu mu Uganda gwe bali bakoze transfer TV mu wano yebikola
NBS yetero bikola nejjawo n'abadde akola eno nemujjeno nemuteeka kugambye obalera w'amaanyi teri wano mukubi wa simu mu Uganda teri pozi gwe buuza jjajjaawo buuza sengaawo buuza maama nga tamanyi ambassador wa Firebase Nateete ate nange era osasulira okundaba kwawo osasula omusolo ondaba ogula amanda mu leediyo yo ondaba lwampaka ate sijja kwogera bisanyusa abantu gwoba onjagala njagala oba tuonjagala just sijja sanyusa bo naye nga mbagamba Bobi Wine gosinga mu Uganda wano ate ojja tufuga lwampaka oba kitya kubanga olina wampisa ate tososola ate tozalawa ze Bobi emyaka gyemaze naye tanzala wangako antwalanga wandaba wanjagala ambasada biki naye ekisinga sizungira ku bayimbi bagane bekubisa obuyagayaga ne buwalaji ne bamanyira abantu kali nze mba nkwetaazaako ki kyekyaba essubi lyempa abavuka munyina kukola olwala njagala ate mukomewo nga nina kyennyongeddeko nga mujingira mulyera nja bayita omukyala ngambye bana sina mukyala sina mwana nkyakolerera lubuto lwange nkyezimba naye nga okwezimba wojjawo omukyala gwomanyi okuba olabye akayumba ojja kujja otomere ojja kutomera jangu ng'olina obwongo busobola okwongera ku muntu oba oli wa mbeera ki oba oli ki naye ng'olina amagezi enkulaakulana owa bbaala tojja owa bbiya tojja asula mu bidongo tojja njagala omuntu ng'olina enkulaakulana. Alright, ETV Uganda Word XP's my name banange mwebale nnyo kutugoberera mwebale nnyo kutulaba embozi bwetyo bwetambudde mwebale nnyo kutambula naffe ambassador wa Firebase tujja kuba tukomawo atulage wanaaba atuuse anoonya mukyala ale no kyenkugambye nako ne ambassador Firebase Road ne Bobi Wine Road kone lyekkubo Bobi Wine Road ne Firebase Road omanyi lwaki mu kibuga abantu bagula bufuuti buti tosobola teekako kkubo nga olaba Bobi Wine wayina Bobi Wine Road nange nina ambassador Firebase eno ndi munene nga woolaba Nateete nga woolaba Kampala ndi munene kikumiza just abantu mbaagala oba onjagala ate oba oyagala Bobi Wine mba nkwagala kyolaba full figure batandika ovuma Bobi Wine full figure namukuba emyezi egi yatandika kuwunyirira abantu alinga mbwe eri kujirikiti awunyirira buunyiriza baki bantu bonamba ko DJ Michael batandise fukamirira Bobi zembasada sola kulya mu Bobi Wine lukwe kansigale nga nfune 10 kyendya oba nfunye 10 njaditeeka ku nju yange oba nfunye 2 njagateekako enjigito zirabya amabati togalabye. Alright, thank you so much for watching. Yona gye musinzira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala atugenda kubanga tubawa ekyo kyennyini kye musinga okwagala tujja kubanga tubaleetera emboozi endala nnyingi gowe naaliyo ng'olina emboozi gy'osuubira nti esobola okukyusa obulamu esobola okukwata ku muntu erina kyeyigiriza osobola ovaayo bambi n'otusindikira ku message ko yessimu gy'olaba ku screen yawo Word XP's my name ku kamera mbadde nkoze ne Morris Fresh Eye. Thank you so much for watching wherever you watch from. Mbagala nnyo baganda bange.